Guno omuzimu gwa Tamale Mirundi gwalumbye gwamugambye eti gwamutiisa obubaka abuwe Tamale Mirundi Junior wamu ne mukyala we Mama Junior. Byonna ngenda kubanga mbikutuusako mu maaso ate Anti Kaduka avuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga y'abindeeba ne Precious Remy saako ne omukyala Catherine Kusaasira byonna mbirina ate munange ye omukyala eyaliko woman member of parliament owe Kampala Nabila Nagai agamba ti yeekokode Kano Kizza Besigye byonna nja kubanga mbikuwa otereevu munange. Tamale Mirundi Junior mbu waliwo babadde akoona mbu balekerawo kubanga bingi maasawo nja kubanga mbikuwa naye gwe weeyongera okubanga weekumidde ku NCK TV era wobanga tona subscribinga kikadde obeere nga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu tukomawo nabyo gwe tovaawo. Akatandikire ddala n'omwami yeesoboddeyo n'agamba nti omuzimu gw'omukulu Tamale Mirundi Senior mbu gwamulumbye mbu nga mwewombeefu ne gumutiika obubaka buno mbu nga bugendera ddala wa Tamale Mirundi Junior wamu ne Namwandu bibino. Ate omuzimu gw'omugenzi ekiro tegwanzijidde ate batya mba neebase ndwawo okuloota ebirooto empewo nejjanga nnyingi ne gujja ngenda okugulaba nga yeye Tamale Mirundi ne guneeyanjulira ne ngugamba nkutegedde naye gwazze nga mukakamu nga si ono Tamale ono omukulu owa bulijjo ono avumirawo ne gubaako ebigambo bye gukola ki bye gukugamba bye guŋŋamba naye nga gulumirirwa nnyo mutabani mwagwo Junior batya gwasose ne guŋŋamba okufa kwo kituufu nafudde si bya bulimba bituufu naye asinga okunnuma ye mwana wange Junior Tamale Mirundi Junior ne guŋŋamba nti Junior oyo mubalekedde nze ne Kasuku ne guŋŋamba Junior oyo abeere mwegendereza abadde nga avuma abantu nga wendi nze mbadde nga muyamba ne muwolereza Junior alina okukimanya nti alina abantu babadde avuma ne bamusonyiwa olw'okuba taata we ye Tamale Mirundi Senior ng'era muli bagamba nti bwe tunaasiba Junior Muzeeyi Mirundi anaakiraba atya ku ddakiika eno tekikyaliwo okiwuliriza kiwulira ne guŋŋamba nti Junior alina okutegeera abantu abatwagala abantu abaffe ne gunokolerayo amanya ne guŋŋamba omwami Balamu Junior yali avumye ku Balamu naye Tamale Mirundi nze kennyini nali nvumye ku Balamu Gashumba ne muwala we twali tubavumyeko mwami Bujingo pastor obadde ng'omuvuma Junior abadde nga avuma mwami Bujingo naye abantu abo mu kubeera nti wadde Junior abadde abavuma bazze mu lumbe n'okuziika ne baziika ne bawaayo naki n'amabugo naye ku ddakiika ez'emabega nange kennyini nawulidde nga nkola ki nga nswala ng'abantu bulijjo mutabani wange baavuma Junior ate be bazze ne batubeererawo muki ku mukolo ne gubanga ogugenda ate ne gudda omuzimu gw'omugenzi ne guŋŋamba abaami babiri bano nabanyiigidde nnyo Muyanga Lutaaya ne Kwezi Robinson ne guŋŋamba nti Kwezi Robinson ono okutandikira ddala ku lumbe yeegwanyiza maama Junior nekyalo ekirungi ekyabadde kazakadde kanyiriraako era obedda amutunuulira nnyo ne guŋŋamba nti ate ne maama Junior yakoze ensobi ku lumbe okwekuba make-up nekuba lipstick n'asala n'akasige kati awo mu kusiibula ne gusembyayo ebigambo bino wammanga nti mwami Muyanga Lutaaya ekyabadde kimukaabya ng'ayagala naye kubalibwa ku bamulekwa agabane ku by'obugagga by'omugenzi naye ne gugamba ekyo tegugenda kikkiriza tasobola funa yadde wabula kyegusobola omulwanirira afune emmoloka ewa Haamu nga bwe yagambye nti talina ki byebyo munnange si bigambo byange omwami mumuwulidde era nga tukyali mu Batamale Mirundi munnange Mirundi Junior ye yagambye nti essaawa ya kakati takyali Junior ye Senior kubanga Senior yavaawo naye awanda muliro ayogedde ebigambo bingi abantu ne batuuka n'okukootinga nti oba oliawo mbu agamba muyanja
nze bannaita amale mirundi nyenda mu misinga nnyo kama sotegedde nga siddemu kulaba mirundi bannange sotegedde mukono gwagagenda baba bange wembokofudde kaakati banneesijja kutwala erisi yakuzaala mukaabeeko mufuneko we mukoma nabadde wakeerayo maama sirina mmotoka n'ekiro nayagadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano mutugjeeko akajanja bali nno mawulire manange nze simanyi nakumanya mirundi mukwano gwafe mirundi siriguma nze mulekwa ndi wano nagumyegumye dda nwala ibena kati mwaba akajanja buli ansanga mbuuza mirundi mu bbanga bambuuza mirundi nembanga olunda bambuuza mukwano gwange simulaba gwe namwandu mirundi taliwo mirundi simulaba mirundi omukama mutwalize muli wabadde omulwadde mbadde mumuwaaki mubadde mumuwaaki mukama mama lugezigezi nakajanja mirundi bannange mirundi wange kati olwo tunaakaaba mpaka yesu bwa oyo ye plande mulekwa munnange bwe bityalangidde abeekaabya nti mmwe munaakaaba okusingako bo abaafiiriddwa mbu mwewumuzeeko ate munnange nga tuvuddeko eyo tugendeko ku nsonga za mwana muwala Precious Remy ne Mr Bindeeba ebitrendi nga kati Catherine Kusaasira ng'alina Miss Bindeeba naye anti Kaduka yavuddeyo nayogera ku nsanga zino agamba nti wadde Precious Remy yeegomya avuddeyo n'atulaga nga bw'ali muvumo tebimulya naye agambye nti nti byonna bya bulimba bibino omukazi oyo singa asobola okwogera obulumi bwalina ku mutima n'akasajja ako bantu bange mwenna abali kuno abagamba nti muteeka abasajja ku media mwenna mwandikomye ku mukyalo oyo TV presenter singa yeevaamu n'agamba ku luno kaayatula amazima ayogera obulumi bwayitamu n'akasajja bampeerezaayo ne vidiyo yo wa radio waliwo omukyala akola ku radio bannanga alina akabina radio TV alina akabina yakola bulungi omwami w'oyo omukyala amanyi bampeereza neke yamukuba kiisi wano ku kyenyine ku mumwa mwe baana mwe bw'oba owulira ng'oyagala essanyu erisembera ddala baawo mujje mu kamera mwe tewali kintu kiruma nga kukwata musajja n'omuteeka ku social media wano abaana ne bamala okumumanya bo bennyini abali mu comment section be bagenda mu inbox ne batandika okwagala ku bbaawo oba nga baddiremu muzuukuke nno bennyini boolaba mu comment section abakugamba genda maaso it is your time to shine gwaliko bennyini be bagenda okuganza ku bbaawo ate bbaawo tagenda kugaana ajja kugaana emyaka 3 egisooka akasajja ako sebaka ak'obugalumindi kaagaana emyaka 3 egisooka naye era bamaze ne bakalya abaana abakalya left right and center abaana abakalya nze bannange bwino gwe nnyina wano nange mwongerayo ewa Sheira ndooza Sheira gwanaabuta nze siina gata bino akasajja bakalya left right and center oyo ye anti Kaduka munnange awadde ndowooza ye ng'omuntu era ndowooza ng'omukyala yenna naawe osobola okutegeera kimbu Precious Remy kyayitamu nga tuvuddeko eyo munnange eyaliko omubaka omukyala w'e Kampala mukyala Honorable Nabiira Nagayi yeekokodde akabinja ka FDC Katonga muno nga mwe muli Erias Lukwago Kano Kizza Besigye Ibrahim Ssemujju Nganda kawererako ddala mukamba muko mu kwogera kwe obanga alabika alina ebiwundu ku mutima Bannange enkuba eryokanga neetonnya nzijukira ebyobufuzi byange byonna waliwo abantu singa Katonda yannyamba ne sibasinkana nandibadde nkyalina essuubi mu byobufuzi naye bw'osinkana abantu ab'e Katonda oba osinkanye Walumbe yennyini
jjukira abantu bano wammanga be bali e Katonga. Dr. Besigye, Erias Lukwago, Lord Mayor, Ssemujju Nganda, naye ng'emabega waabwe waliwo n'abalala nga Bampuuga. Era kati kaweefube aliwo waakufuula akabondo ka Ssuubi ne Katonga bakawandiise ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Naye nga nze ku lwange ekyo si kibiina kya byabufuzi. Eyo opposition mafia group erudde ng'etawaanya opposition. Abantu abo wamu ne Salaamu Musumba tebakkiririza mu political party okuggyako ng'ebiruubirirwa byabwe byebiri waggulu. Honorable Salaamu Musumba ye yali vice president owa FDC Eastern Region. Mu 2011 ye yali omugenyi omukulu mu kulonkinga ekibiina kya Ssuubi ku Christ the King. Lwali lunaku lwakuna nga kala yakyo orange. Nga baaliwo Erias Lukwago, Mpuuga, Sseggona, Nambooze ne Erias Lukwago. Era gurupu eyo yabadde emanyi nti egenda kweyubulula oba Ssuubi yeyebululire mu Nuupu. Naye Nuupu yafutse kakonge kaazibuwadde. Kati olw'okuba tebasobodde kuyuza Nuupu kugijja mu kibiina nga bwe baakola FDC, kati beeraliikirivu kyobula abadduse emisinde bawandiise ekibiina. Abantu abo bennyini baatawaanya nnyo DP baagitawaanya. Era DP temweyibaala nti ekyo kigenda kukola bulungi DP. No. Lwe lumbugu ye Kawuukuumi eyalya DP. Ye Kawuukuumi y'omu yasse FDC. Ye Kawuukuumi y'omu abadde ayagala okutta Nuupu. Naye olw'okuba nti kye bazze bakola DP ne FDC tebasobodde kikola ku Nuupu, kati bagenze kukola kibiina. Bawuddiisa bannayuganda ne bakola kibiina kya byabufuzi. No. Batongozza nkola yaabwe gye bazze bakola okuva emabega. Kyovula nti abannabyabufuzi abatali mu kabonda ako aka mafiya tebaliyo. Nandala Mafaabi baamukozesa. Nandala Mafaabi yalowooza nti akabonda ako Kasuubi mukalyokola okuba yali mu region endala, naye yakatesitinga nga tubaviiridde abamu. Ndabula bannayuganda, Dr. Besigye yayogera nti ebibiina by'obufuzi tebisobola kujja ku Museveni era si gwe mulamwa. Omulamwa gwavuddewa. Erias Lukwago by the way takkiriza mu kibiina kubanga Erias Lukwago yabeeranga mu DP era naye kaadi tagizzangayo eya DP. Ekyamuyingiza FDC olw'okuba na challenging FDC nga bannyimye tiketi y'owa Lord Mayor ng'era baagala kutambulizaamu Ssuubi bawagire Lukwago. Ne mbagamba nja batwala mu kooti and I'll sue them baliwe Lukwago. Era bamala genda laga omukazi ajja tulopa ono jangu. Era yajja tanaabye na kunaaba ne yeesooga FDC
Lwaki? Olw'okuba yali ayagala tiketi ya bwaloodi meeya. Lukwago oyogera ku FDC ng'ogiziika. Ddi wali ogizadde? Ddi wali ogikoleredde? Structure eza FDC ozimanyi n'ozimanya. Wali oyambaddeko by the way ne t-shirt eriko ekisumuluzo oba simbo yonna okujjako okwekubya ekifaananyi. DP wali ogyagaddeko. Kibiina ki kye wali oyagadde? Bannayuganda twetereze. Ekiba nga kye kiseera ffenna ababadde mu by'obufuzi tubiveemu bwe tuba tufuuse ekizibu eri ebyobufuzi bya Uganda. Nalaba Ssemujju Nganda mu tayimu gye yali mu FDC. Ssemujju teyawagirako bakandidate ba FDC, yalinga awagira ba DP oba abasuubi. N'aba DP yali tawawagira, awagira Kabondo Kasuubi. So mulekeraawo okwefuula abantu abalimu ensa, abantu abaagaliza Uganda kubanga mweyagaliza byammwe. Era ekibiina ekyo kye mugenda okukola okuggyako omuntu nga mwonoonefu mu by'obufuzi yasobola okiyingira. Mufune abantu abaggwamu essuubi, abaludde abakadiyidde mu nkwe, abakadiyidde mu kulya mu lulime ne buluzise, ate nga muli balungi ba propaganda. Tewali kibiina kye musobola kukolerera. Era ako akabondo ke bakoze mukoze Kasuubi naye keeyubudde mwagala kaleetera linnya ddala. Nalaba Ssemujju yali tawagira geno muntu tweyesimbawo. Yawagira Nandala Mafaabi olw'okuba beesige. Beeba abantu abagugiba obunanyama. Abo bakozi ba Dr. Besigye. Bavunaana wano abantu abalemedde ku Museveni. Naye nabo be bamu. Bayina ekyabwe kye batambuza. Bannayuganda twegendereze abantu abo. Ssemujju Nganda bamulamuza kubanga yali tayagalira ddala gye n'omuntu naye bwe yamuwa ekifo ekya chief whip n'akyusa olulimi. N'abalowooza nti abantu abo beesimbu, si beesimbu wadde nze yakola nabo mbamanyi nnyo era kye banvunaana kuba nti mbategeera. Naye omulimu gwange kulabula Bannayuganda mwegendereza abantu ng'ebo. Beewoomereza nnyo, baayiga ebigambo, bakulembeza okubeera nga bajerega abalala. N'ekyo boogera kye bali. Bannanfuusi, bali bankwe, bali banguzi. Era enguzi ebadde mu Paalamenti, ttiimu eyo egibaddeko nnyo. Enguzi ya Paalamenti nja kujja njogereko olulala naye bemmanyi mu bali b'enguzi abo tebalutonda. Kyova olaba enkima tesala gwa kibira, mwabalaba tetusobola kussa mukono ku ddiiru ki? Gwe Ssemujju owa FDC wali lwaki tosobola kussa ku mukono ku petition ya Mpuuga nga wa Nuupu? Kyekibagatta era kabiina akamwe ke mubadde mutambuza Kasuubi. Kati mwagala katuuma kirala mukawandiise mu butongole mu Electoral Commission. Abamu twetegeerera. So Bannayuganda twebeerere. Nkasi byangu nga webiwulidde tebyetagana kubanga oba oliawo twongerako ndowooza points ze ziri clear. Ng'omuntu eyaliko munnabyabufuzi, ng'omuntu eyaliko mu kibiina ekyo kyennyini ekyogerwako, essaawa ya kakati ekiri mu kulwanaŋŋana kyatuuka okuba nga byedividingamu kati babiri, groups bbiri, waliwo ye Katunga, waliwo ye Najjanankumbi. Era tuze tubalaba ab'e Katunga mbu kati baagala kuba nga baregistering nga bw'owulidde nga agezaako okuba nga explaining omukyalo ono yali ebbanga ddene. Omukyalo ono yali mu Paalamenti awo era ng'ali mu kibiina kya FDC. Abasinga obungi mwabalaba. Ye mukyala gwe nasooka okulaba nga bamusitudde engoye nga ziri bwabweru bamusuula ku pick-up.
ye mukyala gwe nasooka okulaba nga bamusitudde engoye zonna ng'olomusi ziri ku mutwe nga bamusuula ku pickup. Obudde obwo oba yaliwo okutuwaaka oba yali ki sikijjukira bulungi naye nzijukira mukyala ono Honorable Nabiira Naggayi naye munnange bwe bityo nga bw'ayogedde sijja kubanga ate munnange mbiddingana naye nga oli ku NCK TV gwe subscribinga ebisigadde tukomawo nabyo.